Basebo ne bannyabo erinnya lyange nze Walukaga Mathias. Olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga nti banzije mu lwokaano lw'okwesimbawo ngomba ka Parliament owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kennyini akansunsula ate era ke kagamba nti kakoze ki kanzijeemu nga beekwasa nti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa nti nalina certificate ya mature age entry aptitude test ngeri expired oba ng'eweddeko. University kwe twaliise nga maama w'omwana the issuing authority eyazaala omwana University IUI Islamic University in Uganda gye nasomera nevayo ne bawandiikira ne bagamba nti ono tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka ebiri singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'emirala kibeera expired ne kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri valid nga kikyakola. Nze natuula mu nnaku z'omwezi 25 ogwokubiri 2023 mu gw'omukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gw'omunaana nenfuna admission ku St. Lawrence University wayita emyezi 2 gyokka kati era ndi ku mwaka gwakusatu. University zonna zibawandiikira akiiko k'okulonda IUIU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated and it was equated successfully nebeera nga eyimpa equivalence eya senior 6 ku honorable Lwashande bwe bagitunuddeko bagambye makyazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliiwo kye tuyinza kuddamu eyibaluwa esembayo kyokka ate ku Walukaga ye bwagireese ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuwa eyakola amagye mu 82 nange eyakoze mu 223 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali manyi Abaganda bagamba nti twalinga nkyerabidde olugero olwo amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ne zijja. So eno ngitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka nga mukama wange esigibwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi ezo universities zensomeddemu siza kwewaayiriza kwa babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya aba Busiro East akalulu kaffe gye kali mu 10 kasigale nga gye kali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nti nesimbawo nga manyi biwandiiko tebikola kikyemba nnoonya neŋŋamba nti ntadde town council ngenda mu Parliament gye mmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo Electoral Commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkirizo bagaana lwe bampita lwali lwakutaano sijjukira date nengende ne council yampebwa council Nalukoola Abubeka nayogera n'omu kuba lawyers ba Electoral Commission gwesigenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yantwala mu kasenge n'agamba nti kkirizo bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente. So ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sseggona oba ofuna bulungi kiringa kwefulukuta bw'anaakuwaabira CBS yebe mutumye so mu bufunze nga kwefu anawaabira radio endala nga mukozi ku radio endala CBS yebe mukozi ki yebe mutumye so mu bufunze mubeere bagumuze ekyali mugumu nnyo era mundaba ndi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo siina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu High Court. So bye bigambo byange nalyogedde bingi naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki abyogedde. Ngenda kukozesa obutikitiki butono nga bwe mutereza cameras basebo ne banyabo olunaku olwaleero naffe nga mmwe mwena abali wano twalabye ku mutimbagano omukulu ono tebanamuwa bbaluwa yonna naye bamukubidde esimu ne bagamba waliwo bye tulaba wano
netulaba ku mutimbagano nti candidate waffe owa constituency ya Busiro East bamuje mu lwokaano nga akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwambi Abakama ke kabikoze ebyo. Kakati wenjogerera bakandidates baffe bana bakajibwa mu lwokaano mu ngeri emenya amateeka, mu ngeri ey'ekimpatiira. Wano tuina omukyala gwe bayita Mase Abedichan Rebecca gwe bajja mu lwokaano mu district y'Enebi ne ba declaringa nti oyo minister wa Museveni gwe bayita Nyamutolo yali afuuse unopposed. Ne bagenda mu maaso ne bajja mu lwokaano muganda waffe gwe bayita Ongelek Charles Ebukedeya mu constituency gye bayita Kachumbala, era naye ne bagamba nti candidate wa NRM yayita nga tavuganyizibwa. Ne baddamu ne bajjamu candidate waffe omulala gwe bayita Ayen Ernest, onnono ng'abadde akwatidde bendera ekibiina kya National Unity Platform ku bavubuka ba Northern Uganda. Ne bagenda mu maaso kati olunaku olwaleero ne bajjamu Honorable Mathias Walukaga mu lwokaano. Babadde bawa ensonga ez'enjawulo naye nga bw'ozitunulira zonna tezigoberedde mateeka. Ongelek Charles bagamba nti yali talina sigini kyazimala, abamu abamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa. Ernest Ayen bagamba nti emyaka gye gyali gisinga ku egyo ye gy'alina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo. Abedichan Rebecca naye bagamba nti sigini kyaze zaali teziwera. Kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala. Njagala bategeeza basewo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde. Era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina. Naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazeetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university eya IUIU, Islamic University in Uganda, ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence, era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa yino wano kagimuwandiikira bulungi, teri expired teri invalid, weri wano. Era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza ndi kino kankyogere tebiseera ebimu twatuukiriranga akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mu abagi issuinga, era akakiiko ako aka National Council for Education ne kakakasa bulungi tene ebbaluwa be bagi issuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga alina empapula ezenkana neza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga naku 11 eza mwezi gwa Novemba guno mwaka nga bamaze okutwalayo complaint. University newandiika bulungi netangaza negamba nti eyo certificate te expiring singa omuntu agenda mu maaso na enrolling okugenda mu university oba okweyongerayo mu kusoma. Kakati gwe byabaka musinzirawa ogamba nti eyo certificate ya expiring nga university yenyine yajiwa egamba tena expiring. Kicho botegeeza kubanga university eyawa certificate eyo yino wano yo kenyine yazvayo negamba netangaza bulungi. Ate n'ekirala university negamba nti omuntu bwe yeyongerayo bwe enrolling for further studies ebeera ngeri valid. University ono mukulu gyasomerako ya St Lawrence naye newandiika netangaza bulungi negamba nti ono mukulu ali mu third year ku university yaffe. Byabaka malinga agamba nti kati mu Uganda osobolera ddala ogenda ku university nga toyise mu senior 6 nga toyina senior 6 nga toyina
advanced level ate nga advanced level ye requirement ekutwala mu university. Dabakama kyatugamba kati mu baluwa ze ebitategerekeka byebagezaako okukola. Naye nga bwe mbalaze kino saagala mu kitunulire nga attack oba obulumbaganyi ku constituency ya Honorable Walukaga. Nga bwe mbagambye batandikirawo ekisooka ne bagezaako okulemesa NUP okufuna ba candidates. Batya twafuna candidates 425. Abamu ne babalemesa okwewandiisa. Munajjukira ebyali Bukedeya, ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa ba candidate ba NUP. Abalala olw'embeera gye batuteekako ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne beesanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa. Byonna nga biri bwe bityo twagenda mu maaso ne tuwandiisa ba candidate 303 ku mutendera gwa parliament. Munajjukira nti bakikola ne kuba LC5 ne kuba kansala wonna abantu we balaba nti we balina interest ez'enjawulo ne balemesa ba candidate baffe okwewandiisa. Kati ba candidate 303 bwe twabawandiisa regime netandikirawo ng'ekozesa ideas bbiri oba approaches bbiri. Ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambe sofa bakawandukulula abantu bana na information gye tulina tebakyalina ebyo complaint bye balimu era kugenda mu maaso oba oli abawandukulule bakandidate abalala aba NUP. Ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena kwe kugulirira bakandidate baffe abamu. Ate si kubagulirira kwokka, abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira. Olunaku olwaleero mbadde njogera ne candidate waffe yeesimbyeyo ku bakyala Isinjiro. Andaze ne messages nga bamugamba va mu district ya Isinjiro oba oyagala bulamu. Oyo candidate w'ekibiina ki NUP yeesimbyeyo ku representing abakyala mu Isinjiro. N'olwekyo abo bakandidate baffe abamu be mulaba nga bakuba ebifaananyi ne Museveni. Yes, tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluusi obasaasira. Kubanga abamu babawamba kati tulina ekyokulabirako ekirala. Oyo mukyala gwe bayita Jean mwaba mawulire mwakavalinga ebyali embalala bwakwata abantu baffe ne babasiba. Oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba oba oyagala tukute tugenda kukutwala wano mu kooti bakuwe bail ogende straight ku rally ya Museveni ogambe nti ovuddemu NUP. Era kye yakola mukazi wattu. Kakati kyekyo. So kino njagala mukirabe nti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote. Kyova olaba bakola bino byonna. Bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi. Katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'e Easter ina 95%. Bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gwe mulaba. Kubanga buli woyita abantu bagamba kimu twagala Walukaga. So regime okuba nti etidde nnyo kyova olaba bakola ebyo bintu bye bakola. So fenga NUP zino ensonga tuzitwala seriously. Abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawaguluko. Naye nene ensonga banamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu High Court. Katusuubire oba oli awo tunaafunayo bwenkanya. Naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo. Kyovola nabagambe nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi. Tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abagiri emabega oba oli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamooli okuyingira parliament. Naye naffe tuli babuufu tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi nnyo. So ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza. Naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino. Naye tukubira bannayuganda mwena n'omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse, okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse. Ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo. Akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki. Ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola bye kaagala. Ebintu bwe bityo bitategeerekeka. N'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi. Nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo. So answer yaffe ye protest vote. Akalulu k'okwekalakaasa tusobole okwejja mu mbeera eno. Lwaki? Kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mugirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku. Waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola.
kitegeeza kyekyo nti singa system ene sigalawo akalula kaddako, that is bwe tubalake ne kabeerayo kubanga bayinza n'okukola kino kutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikiralinze monake oba kikyona kyonna. So bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa. Tubadde wano twogera ne president ng'ali Fort Portal batandikiddewo okugala amakubo n'ebirala effujjo lyonna obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. So bannayuganda ye answer esembayo ku nsonga zino zonna zonna ezigenda mu maaso. Ensonga gye mbadde njagala kubajjukiza ku nsonga zino mumanyi mwena mwena amanya sali Isaac Meya Binasana kyanaku nnyo nti omubaka omulala agiddwa mu palamenti akakyoka ebyokulonda kekamujjeemu naye kyekyenyamiza ate kyekwasa ennaku nti ate abalali ku ludda oluvuganya bwe babeera affected nnyo. Okusooka nze nandibadde nsuubira nti electoral commission omuntu gwe yandibadde asobola okusooka okugirayo ddala yandibadde ya Rwashande kubanga otunula Rwashande ebbaluwa gy'alina yagifuna almost nga UPDF tennaba kubeerawo ye naye ng'aye agamba UPDF yagimwa naye nga mujjukira UPDF Act oba UPDF bagiteekawo nga tumaze kufuna constitution naye bagiteekera omwo naye kakati ye yafuna ebbaluwa nga eyamucaka nga tannatuuka na mu constitution yaffe naye ye bamulaze nti ye kwali naye ate batuuka kubana aba opposition nga naddala okusinga eddala bannyo abo baba batunulira n'eriiso jjajje n'oba nga bakozesa era katya basobola okujjayo naye era ekyo kiva kuffe abali ku ludda obwa opposition nti tuganya okukkaanya ebiseera ebisinga otunuulira campaign trials zendabye eza bamayors ba MPs bonna balwana ba opposition bannaabwe so nga ate singa tusobola okubeera nga tufronting nga tugamba nti kakati wano kozi yaffe eriki nti eri bweti twandibadde tusobola okugenda mu maaso naye kati otunuulira campaign zetukola nga tetukyayogera naku NRM kati tulanga abalwana ku opposition tulwanagana nabo opposition so obutakkaanya n'okubeera nga tuganya okwegatta kigenda tukosa nnyo okulaba nga tufiirwa ebisifo ebisinga nja kuwa ekyokulabira kati ng'ewaffe Nansana sijja kukya kumwogera ku mukwano gwa Nkana Kambala bw'otunuulira aba NRM bamupulaningira nti ne waba Katonda amubiseeko akasubi n'awangula bagenda mujjayo nga bakosa kooti nolwekyo ndowooza senga twejjamu ez'entalo eziri unnecessary kubanga nze saawa eno ntunuulira abantu baffe nga tugenda kubaguza abantu ono naye nga bagenda mujja mu palamenti bagenda mujja bwa meya bagenda mujja ku buki so senga twandibale tukwatira wamu kwakati nze manye NRM byepulaninga obajje balukaga oli akyogedde tumusaze n'akyogera nti ate tulinireko n'ewamu oyo meya wa municipality n'agezaako n'awangula oyo tumugjayo wiiki esooka nolwekyo ndowooza entalo zino ezizze nga zimaluka nga tezirina na nsonga lwaki weeziri zandibadde zikendeera nga tuli mu kaseera kano kubanga NRM yo eringa ng'etafuganga nako myaka 4 naye balinga nga batafuganga nako bo balinga nga bagamba nti batandika butandisi nolwekyo twetaaga okwegatta twetaaga okulera okuvuma abantu bino ebyokugenda kulaale n'obeera nga buli omutandika laale mwogera mwina kaadi mwogera ku opposition ekyo kigenda tukosa nnyo nga ffe abalowooza nti twagala kukyusa obuyinza obuli mu gavumenti.